ana vibe eyo njijukira ate njagala nyo gyoba osooka okumpa. Enesinji tunulira nekoma tekyali amazima na bwenkanya omwavu katetenkanya b'obulungi omugagga kabalirako ekuse efuse abalabbayi bakenuzi amanyi kyekigammalambye enkola noonya wenzikonkona nzigulirwe nze atalina nsimbi nti ngulirira okunjuna bwe nebuuza ku basingako bantegeeza kiguma ne bayibo wekirambika kyomwavu balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna mukama wanditujonyesa okukyuka n'omukozi naganyulwako omuntu yoze naye alina yayongerwako. Tutandikira wenyini oganyuddwa muntu yozo kuba wakiyimba emabega myaka egyo giri 3. Kati ntandise oganyulwamu ya Spice Diana teyayita mu bantu kyekyagala ate nga lwali lw'amaanyi luyimba lw'amaanyi lwa message mweri etambula naye buli luyimba terwenkana nalwo ne waalwo naffe abaziira tezenkanankana kati ntunuulira bulungi olwo luyimba Yesu lukwata ku bantu naye ate love yanjawulo nnyo eri abantu bonna kati tosobola geraageranya luyimba lwa love ku luli tyoba lwaki luli terwakuba nnyo. Okubye hit n'esituka neyambuka abantu ne bakola ne Mama Fina ne bagamba kati manager w'omutufu yani era usinkana ote Mama Fina tunajja ku manager w'omutufu abaye. Then Mama Fina namusinkana nga bwe nsinkana ba boss abalala. Nampa omulimu era nagukola. Yezize kuliko yennyonyi wato temkunajja akanyonyi. Booking weziri ezenyonyi. Abantu bampere mwaka peera ne verse gye basinga okwagala olusuku lwa seminti. Enze gyenzaalo lusuku lwa seminti lusamatoke mawate endagala njugulu z'okukowa tewali eka tulina emigga n'ensozi emiti emiwanvu African weather tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama tuli omuceere kasooli ne kawo African weather Africa. Why? Eddoboozi onywa biki? Eddoboozi eryo lyolaba nga bw'oliwulira temulimu kunywa nti kino oyise eno n'eno. Sooka ompulirize kati nnyinza okukuduuliramu kati ate n'onyiga bunyiizi. Sinza. N'eddoboozi eryo ly'owulira lya njawulo. Ekiririko ekyenjawulo terikolebwangako kintu kyonna wadde okunywa amazzi wadde okudduka olusozi wadde okumala obudde nga nkola ekyo. Kirowooza. Akayimba kano kakoze ne kayita mu bantu abamu bagereseza nti olabika olina wakooza kituufu ki ekibiriko naddala bagezeza ku omala okakola wizo n'ate oluyimba. Kati ekiriwo oluyimba olwo lwawulikise bulungi kati mu ngeri y'okuwulikika obulungi ne balufaananya ennyimba z'abayimbi bangi naye kati lwasinze faanana olwo nze ntera kukola byenjagala tokawulira nakayimba nkola byenjagala maama bwe nnyumirwa bwentyo kati omuntu asobola okugamba nti nfaanana ekyalo oyo abali mu kwebuzaabuza kuba kakati yo ekibuga lwaki abatakolaga kino kyenkola ye wano abatayagala tuulawo njagala tutulenga esembayo atube nga tuwunzika kumpi wokola abaafuna wafaanana Lutalo okoze olusuku lwa sementi bakufaananyiza radio nti olabika nti wayeza radio wali abantu bali bagamba wono copycat wa Lutalo olowooza lwaki anti music omulungi ali omu akuba nti ffe abayimbi tubeera bangi naye tuyimba ekintu kimu kati bw'osanga ayimba ekirungi aba yoyo. Sindoni gwe wafuna yamala oba abaana b'e Uganda abakwettanira bakunoonye oli okyataayaya ku mudaala wo oli nkyali singo naye era nga sinoonya. Lwaki tonoonya? Oba Bannayuganda wadda mu bazungu abaddugavu toyagala?
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa kwa Nifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yen. Sane Star TV program ekigunda kabaka nyumero kabatutu mufumu etukugatira ebintu ebyenjemu tukuleta abayimbi banabitone ba audio producers songwriters n'abantu abenjawulo abakabi then wali ku kyebayise kyenda katonyeze munana Metro FM countdown singo bunene tuba mukanyomero ka bibadde mu week oba olugambo lutambule mu week so ku kyenda katonyeze munana Metro FM onakuba lwa Sunday nga kubali enyimbe esinzo okwocha mu kibuga Kampala n'ebife byetoleo then ku Star TV munana ku mukaaga nga tukikwasaganya then njagala okujigiza aba blood bango ba barista coffee shop mu bitundu bya Nalukolongo opposite Hash petrol station ba blood bango bayigiza ba baristas ne bakutwala mu nsi ezenjalo kuba nti otabula kakaawa n'ebintu ebyenjawulo batabula ezakabi then ne kujiza muganda wanga wa garage enjawulo awo mu Ndeeba ne munonye ko mpolampola scroll eri awo yitawo mpolampola kosa ne n'omukyala amanyikidwa nga SMKs edduka lyawo munda mu kibuga lya kabi enjawulo so then kumukutu kwetuli olunaku lwa leero of course ebize bitambula amanya bampita iMac icall ebisa king of analysis CEO promotion okuva ku kyebayise Star TV ne Metro FM why soko buzine ku bantu nga sinaba kweyongerayo abatulaba mbalamusizaako okwetoloola amawanga okwetoloola districts zonna babuuzaako Ronald Arimpa mwe bali kunjagala n'okumpagira Ronald Arimpa amidisi yo hit nga sinakubuuza ddala byonna olabise osigadde mu kakamu kiki bwentyo bwe natondebwa bwe watondebwa njagala kujjukiza abantu nga tunayingira na ku lusuku lwa seminti abantu bajjukizeemu we nakusanga ogwasooka akayimba njagala ompe vibe y'akayimba kali bakayita abaafuna twali tukola interview gwe ne Spice Dana vibe eyo njijjukira ate njagala nyo gy'oba osooka okumpa enesinji tunulira nekoma tekyali amazima na bwenkanya omwavu katetenkanya b'obulungi omugagga kabalirako ekuse efuse abalabbayi bakenuzi amanyi kyekigammalambye enkola noonya wenzikonkona nzigulirwe nze atalina nsimbi nti ngulirira okunjuna benebuuza kubasingako bantegeeza kiguma ne Bayibo wekirambika kyomwavu balina kalitwalibwa omugagga nakagattako kwebyo byalina tukolerera bafuna mukama wanditujonyesa okukyuka n'omukozi naganyulwako omuntu yoze naye alina yayongerwako tutandikira awo wenyini oganyuddwa muntu yozo kuba wakiyimba emabega myaka egyo giri 3 kati ntandise oganyulwamu so haso terimba aso terimba okay njagala tunde Arimpa gwe ng'omuntu emyaka gino 3 nga tukoze oluyimba olwo obadde kuki emabegako nga tonakoma n'akayimba kapeka tugenda kutunula olunaku lwa leero era mbaddeyo nga nkola music omulala nga bwe muta olunaku wano olunaku lwa leero tukusanze ku studio Stream Live Avenue sije tukumusanzeeko olunaku lwa leero ozekola ki zekola ebulango obwenjawulo obwa business zaffe n'okusinkana omwami ono nannyiniyo omukulu Mbazira Tone wano ku Stream Live Avenue anjaga tutunuulire Arimpa obulamu butambudde butya mu hit eno eze butambudde butya obulamu bwo badde tebutambudde bubi obulamu badde tebunabatambula bubi masimu ameka g'ofunye nga ga bijujulu soke tutandike ku bakyala masimu go bafuna
Tonafuna. Anti namba yosiga wakati manager yesimanyi. Manager tebamusumbu abana nti tugwe ku olusuku lwa sementi. Simanyi. Oluyimba luno olusuku lwa sementi bakusumbwa. Oluyimba luno olusuku lwa sementi oluwandiika ddi? Oluyimba naluwandiika 2 ogenda omukulu amanyikiddwa nga ani okola oluyimba luno? Yali double kick. Ng'ekyali wali waggulu erubaga oba yali wala? Yali ekyali awo waggulu. Okola vibe ey'akabi ereeta ensasaga eyimuka waggulu. Olowooza otya ebigambo bino bye wateeka mu luyimba luno n'obuleninga n'abantu n'okuba nti wateekamu ekyenjawulo obirowooza otya? Mbirowooza kusinziira ku ngeri gye mba mpuliramu. Walinayo omukyala gw'okwana? Ate nali simukwana naye nali ngezaako mwagazisa ggwanga lyange. So oluyimba lwonna lukwatagana ku kwagalisa mukyala ggwanga lyo? Ekityo bwe kiri. Kwagalisa mukyala ggwanga lyo naye nga toli mu love? Bwe kityo bwe kiri. Just ye oli kubanga kati ye yali muntu wanjawulo. Nga si wa wano. Kati nga nina omutegeeza ebiri wano. Erinnya oluwalinnya ki? Kuba abasinga oluyita lusuku lwa sementi. Erinnya oluwalinnya ki oluyimba? Oluyimba baluyita Sindon. Nekitegeeza ki? Erinnya lyo omuwala ali mu vidiyo. Kyaggwera wa? Mu ngeri etya? Yaddayo wasigala naye wamuwangula omutima? Ajali twogerezeganya. Munayigo munsi wansi jali ali Taki. Naye kati yakozemu ne ka challenge yajja kuyimba n'Oluganda. Yategedde nti oluyimba Kampala Nsasago batanaba? Byonna bimanyi abeerako. So lwaki takomawo Kampala n'atuukiriza kyakomya wakati? Tujja muleeta ku lonchi. Twateeseteesede lonchi. Ate gwe era kyekyo. So Arimpa njagala tutunule ayinza obutamuzza. Alina yanyumirwa gwe twamulabanga musanyufu. Vidiyo eno mwagikolera wa? Yalabika nga litunnacho. Vidiyo yali ya wano Uganda. Before kibe mwatambula mukuba byalagira ddala n'ekyanga yakabi ani yakola vidiyo era concept yali ani? Yakola vidiyo Edrinipo. Ebifo twakwata Masaka Road, Mbalala Road. Tweyongerayo munda eyo paka. Manager gw'oli naye gwe wali naye emyaka giri 3 emabega? Esebo. Ki ekibakumye nga muli wamu? Nkuwatagana. Kukanya. Oluyimba luno we luze lusuku lwa sementi omutima teguzimbyemu nti manager aleka ina booking zaafuna mu nkukutu n'ataba mulambulukufu? Abayimbi mukyuka nga akayimba kaze. Ekyo nze sikirowooza. Togirowooza? Akayimba kano kakoze ne kayita mu bantu abamu bagereseza nti olabika olina wakooza. Kituufu ki ekibiriko? Naddala bagezeza ku omala okakola wizo n'ate oluyimba. Kati ekiriwo oluyimba olwo lwawulikise bulungi. Kati mu ngeri y'okuwulikika obulungi ne balufaananya ennyimba z'abayimbi bangi. Naye kati lwasinze faanana olwo. Lwaki lwasinze faanana olwo? Oba ebigambo ebimu bifaanagana? Magic. So abalaba n'abalaba Arimpa ki ekirala ky'olina bantu kye balina okuba nga bajjawo doubt eyo nti tewakubye kamu nga kaggwanga? Creativity ki eri emabega? Biki ebipya byewafumbira mu fumbiro byoteeseteese? Kati mulimu abamanyi era nga basaasira omuntu abuze ekibuzo bwe kityo. Mulimu abamanyi naye bannanga abatamanyi. Kyenina ndongo ngenda bakuba omuziki n'embwa yesigama ennyama. So tugenda kufuna single bojja kutuwa mu album gwenga omusajja atudde ebbanga lockdown ng'oyiiya? Nze kati sawa zino ekyo kiba ku management. Nasemba okuba nawe twalina kolabo ya Spice Dana mu bbanga lino ly'okubya olusuku lwa sementi bameka abazinga bakusaba kolabo baba bameka bewandeetaaze okukola nabo? Mbadde sinnafunayo bagira bakusaba kolabo. Ate gwe bewandiyagadde okukolayo nabo? Ange mbadde sinnabeera kwagala nnyo. Eya Spice Dana teyayita mu bantu ki ekyagaana? Ate nga lwali lw'amaanyi, oluyimba lw'amaanyi lwa message. Mweri etambula naye buli luyimba terwenkana nalwo ne waalwo. Naffe abaziira tezenkanankana. Kati ntunuulira bulungi olwo oluyimba
yes tukwata ku bantu nyate love yanjawulo nnyo eri abantu bonna kati tosobola geraageranya luyimba lwa love ku luli kyoba lwaki luli terwakuba nnyo okubye hit n'esituka n'eyambuka abantu ne bakola ne Mama Fina ne bagamba kati manager w'omutuufu yani era usinkana ote Mama Fina tunajja ku manager w'omutuufu abaye then Mama Fina namusinkana nga bwe nsinkana ba boss abalala nampa omulimu era nagukola then kati manager wange ye James Mulwana booking ayagala omufuna eka waitawo ayagala okunfuna akozesa James Mulwana oba manager Roger owa Spice Diana nga nkuta njaga tutunuulire hit eno wezze abantu bagambye Arimpa afaanana ekyalo hit tagifaanana ekikumba kinani akudesigninga era kyakyuseemu emyaka 3 emabega nze ndi muzibu nnyo mu nkola zange ez'ebintu sitera nnyo kufa kuboogera nze ntera kukola byenjagala tokawulira nakayimba nkola byenjagala maama bwe nnyumirwa bwentyo kati omuntu asobola okugamba nti nfaanana ekyalo oyo abali mu kwebuzaabuza kuba kakati yo ekibuga lwaki abatakolaga kino kyenkola ye wano abatayagala tuulawo njaga tutulenga ekisembayo tubenga tuwunzika kumpi wokola abaafuna wafaanana Lutalo okoza olusuku lwa sementi bakufaananyiza radio nti olabika nti wayeza radio wali abantu bali bagamba ono copycat wa Lutalo olowooza lwaki anti music omulungi ali omu akuba nti ffe abayimbi tubeera bangi naye tuyimba ekintu kimu kati bw'osanga ayimba ekirungi aba yoyo sindoni gwe wafuna yamala oba abaana be Uganda abakwetanira bakunoonye oli okyataayaya ku mudaala wo nkyali singo naye era nga sinoonya lwaki tonoonya oba Bannayuganda wadda mu bazungu abatugavu toyagala abaana be Uganda bakiveeko basire queen abaana baagala okupaatinga bakwesunzi gundi Arimpa ebyaddala nga bw'owulira gamba Uganda zaabu mbagala nnyo Bannayuganda gwe kyoba omanya kale tusinzidde wano ku Stream Life Avenue ey'omukulu Mbazira Tone yes mpola nga tetunasiibula njagala okwebaza buli muntu yenna alina positivity asobodde okuwagira omwana ono tuwagira abaana abali ku down mwabala twabawagira ne bayitawo so olunaku leero omwana ze to embracing positivity yes positivity tujje encouraging tetukuba baana so twongere kuba nga tukikwasanganya nga tudde kubako obusembe eri Bannayuganda era akufuna ayitawa then omuntu ayagala okunfuna mu ngeri ya business enamba y'essimu eri 0752 16 28 86 tukuyanza abadde Ronald Arimpa gemanya amatuufu omusajja genyini mu mwagire tubadde ku Stream Live Avenue yes mujje mukole obulanga omukulu ono Mbazira Tone studio giraba yagisettinga bannabitone temwekwasa musajja asettinga omukutu gwa kabi bulanga mujja kwogera simanyi bay naye mujja kwogera temuyiza kugulemererwa tubasangibwa Makindi wano ng'ova ku Nam House oyita ku Papa's Nam House waliwo washing bay osanga wenyini awo ng'essimu ogikuba enamba z'essimu tujja zibaterako ku screen awo yange wogiraba kasogirako nga nkweze enamba y'omukulu bampita Makai Basa King of a nice see or promotion rupi okuva ku Start TV olunaku lwa mukaaga sawa 5 paka 7 then ku kyenda katoze munana ngambala countdown esinga obunene mu ggwanga sawa ziba 7 paka 9 so tuwegweko ayagala ebisingawo nkona ku WhatsApp number. Thank you so much Laja Put Yourself and Atali muganda wange Laja Put Yourself mwebale nyine Stream Live Avenue ane manager jebale nnyo webale kubanga tuvudde wala nera wenva mu kamera wano ogenda kunjo kyabwocha n'alimpa kitegerenge kintu kitambuka. Thank you so much we roll out nze okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo.
SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka, tuddaabiriza amasimu agakyankalanye, tugaflashinga ne tugassako software yalina gwe weetaaze. Weetaaga screen mpya, tukolera screen lamination, ntutunda modo zonna eza screen, Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite Netemuseo, Room B222 ku ground floor, Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12. SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.